الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. matena amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala yeyeka atendebwa n'amatendo amalungi agataliimu bukendeevu bwonna era agataliimu bubi bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusaasira ku n'emirembe gye lubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna akakasa nti ajja kusisinkana Allah, buli yenna akakasa nti Allah ajja kumutta agenda amusisinkane, kyabuvunanyizibwa okubeera nga abeera mu abo abamutya. Waliwo akakwate kanene wakati w'okutya Allah n'okufa. Ebintu ebyo byerinako akakwate, okutya Allah n'okukola kutya n'okufa. Yensonga lwaki Allah yabigatta mu aya eyo gyensomye n'abigatta wamu. Yagamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi. Bwe yamala okulagira ekyo n'agamba nti wala tamutunna illa wa antum. Allah okutulagira okumutya bwamala n'aleeta okufa, kuba kutukakasa na kututegeeza nti gwe ekyo kikole ng'omanyi nti bino byokola mu bulamu ogenda kujjululibwa mu bwo bikuvunaanibwe. Kati bw'obanga mu bulamu bwo nga tolowooza ku kuvunaanibwa, ojja kufuna obuzibu bunene. Oluvannyuma lw'okutuukibwako okufa, otwalibwe okusisinkana Allah ng'agenda kukuvunaana by'obadde okola mu bulamu. Kyova olaba akulagira omutye buli kyonna ky'ogenda okukola omale kikuba mu ttooki kulaba oba akikkiriza era akyagala. Ofube obeere ng'okikola ng'olulunkanira okufuna empeera ezo zagenda okusasula eyakikola oluvannyuma lw'okufa kwe. Era ofeeyo omanye biki bye yagaana byakuziyizaako okubeera ng'obikola.
obyewale oleme kubikola. Agenda okujjulula nga toli mu abo bagenda kubonereza lwakubeera nti owangadde okola bye yakuziizaako. Yensonga lwaki akukoowola kuga nti bwobanga oli mukkiriza tya Allah mu bwenyini bwokola kutya, totuukibwako okufa, wabula wonna we kunaabanga kukusanze ogwanye okufa kukusange nga olimu abo abajemulukukira amateeka ge. Kati okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga nayo yeyitibwa taqwa, n'okufa byerinako oluganda, byerinako akakwate. Tegerekese bulungi. N'olwensonga buganda bwange tya Allah, kuba enkya Allah agenda kutta, akutwala omusisinkane, akuvunaane mu ebyo byokola.